Mwatuse Komera Hajji yabagambye. Hajji mulamu mulungi. Nze nadde simumanyi namulabyeko. Bwe namaze omutunuulira nabadde n'ebibuuzo byange bitonotono naye ebyabadde specific. Ku ki kye ngenda okuwa audience bwe mba nkomyewo. One, Hajji lwaki oli wano? Naŋŋamba ensonga ozimanyi. Ne mubuuza nsonga nzimanyi kituufu ze tulaba. Ntuufu? Omwana wamwebakako bwe kiri bwe ngenda okyogera omwana wamwebakako Hajji ng'amaziga gamuyitamu. Bye bagamba bwe bityo bibiri. Hajji ng'amaziga gamuyitamu ng'agamba bannaaye nange simanyi kigenda mu maaso wabula okusinziira ku biriwo byonna n'ebigenda mu maaso mbiraba nga bwe mubiraba. Hajji n'atunnyonnyola bwe byatandika. Sigenda kuddayo nnyo mabega eri kuba obudde tulina butono nnyo. Njagala Hajji beeyogedde bitwagala wano. Hajji agamba olunaku lwanga 29 omwezi oguwedde nga 29 omwezi oguwedde lwe lunaku lwe yakwatibwa. Hajji yava ewaka ng'omuntu omulala yenna wabula baali bafunyemuko obutakkanya n'omukyala era Hajji kolo yali addayo Sudan n'agamba omukyala nti nva wano naye embeera bwe nabatetereddeemu nkulayirira sigenda kudda wano kuba Hajjat embeera erabika ekoze eki nze nyinze. Obutakkanya bwali buvudde ku ki? Obutakkanya agamba waaliwo yali akomyewo okuva e Sudan ng'amaze weeks 2 ewaka nga Hajjat taliiwo naye nga bwe yatuuse abaana baamugambye nti Hajji wataba waliwo omusajja asula mu nnyumba omwo. Omusajja oyo gwe twategeddeko eryakazibwe waliwo erinnya eryali bamupaatikako eritambula luutu mu sitole eyo awulikikamu nnyo luutu. Kaakati omwami oyo kazibwe kigambibwa nti yali asula mu maka ga Hajji watali. Hajji watali ye ng'abikawo. Yes, ng'asulawo. Era bw'akomawo omwana amugamba nti mami agenze era n'omusajja oyo asula muno. Ng'omusajja yenna n'ateekamu feeling n'akubira omukazi bwe yagikwata olwamuliro ogwasooka teyaddamu kukwata. Hajji naye baka mu nnyumba okumala weeks 2 ng'omukazi taddanga. Ne gwe teebereza omukazi yenna omusajja yenna nga kikyaliko. Ng'ebbu balimutta lijjula kumukutula bukutuzi. Hajjat olwakomawo okwaninga okukomawo okwandibadde ng'okweto banamubuuza nti bwe yakomawo yali mu kwetonda nti yajja nakatambi kalala akalaga nti ayagala twawukane era ng'asaba divorce ayagala twawukane mwakoye biragalalagala byenkozesa mukaawukaawu era ekibadde kyamujja ewaka biragalalagala ze musajja gwe mpulira nkukooye bannange ennyamba twawukane. Hajji embeera bwe yamusukkako already yali atuuse ekiseera kye ekyokuddayo e Sudan. N'amusiibula n'amugamba omanyi ngenze naye sigenda kudda wano embeera eno bwe nabateteredde mukazi gwe. Hajji agamba najja emutundwe naye okuva ku ssaawa 4 ez'okumakya mpaka ssaawa 10 n'ekitundu ng'essimu ezikubirwa Hajji zaali zaakuyomba nga zaakumuukomo nga zuula ayomba naye nga point gye yeesigamako ya biragalalagala mbo Hajji byakola ki byakozesa. Hajji ng'amugamba kimu naye ekintu kyontaddeko ekyo olowooza kinaakola ekyo nga ndabanga agezaako okwenoonyeza ebibyo tekigenda kukola leka ntambule bulungi ŋŋende. Hajjat ng'ali kwegamba ng'ali waggulu nnyo toni nga ya waggulu nnyo. Welcome to the show bassebo ne bannyabo abatambula naffe ku mukutu guno ogwa Megatron Media. Tukobaza kubira nti otambula naffe yonna gy'osobola nga otulaba era nga naku olwaleero nsonga ya njawulo tukyali ku nsonga ya Hajji ne Hajjat. Tubuuza Hajji ateebwe oba ayongera okubeera nti bamumyumyula. Hajjat alimba Hajji mutuufu omwana bamukwata Hajji yamukwata ebibuuzo bingi gyali mu Komera embeera eri etya. Muzeere Megatron gemanya agwendi naye wano bamuyita MC Mayor Kasirye Frank ku side eyabalonzi. So twabalabye olunaku lwabadde lwaggulu ne mwesitula sheyo nagitaddeyo wano n'Oludini Ntege Namukasa mwagenze mu Komera ekigo ne mubeera nga mukyalira ku Hajji naye nga ebibuuzo bingi abantu bangi bakyabyebuuza. Hajji yakwata teyakwata Hajji tawayiriza tawayiriza ebibuuzo bingi ne twagala okutubulira embeera Hajji mwatandise muti okugendayo eno kolo gye muliko mubala kaki abasinga mu komenti bagamba nti awo beenoonyeza byabwe Hajji yataddemu omusimbi omwana yamukwata bamuwolereza tebiriiyo Hajjat muyaaye Hajjat alina okisasulira ebibuuzo byonna nkuleese wano ku katebe
twongere okubeera nti tumulungula ensonga buza ku bantu. Abalabi b'omukutu gwaffe guno omulungi mbebazizaako nnyo bannayuganda yonna gye muli gye musiba nga mugera mu maaso n'okuba nga mutegedde agatawonyula vumbe abatulaba mwenna mwebale kubanga ate mutugoberera nze Frank Kasirye oba abasinga gwe muyita MC Meya mwebale kutulaba ntero kulaba ku kebbiso weewaawo ku program bayita Tingisha Vibes nayo ngikola era nakulabye ekirongo otabuse ng'oli ku live entuuyo zisaza bibato okubena okubiri neŋŋamba omukulungaaka ensonga ya Hajji ng'agiri mu nnyo yalidde teyalidde kati Hajji ye embeera eri etya okusookera ddala ndowooza guyinza oba gwe mulundi okusoosa okunkyazaako ku mukutu guno kakati abantu njagala nsooke mbawe ku simple background about me katono nnyo mwabaze bangoberera naddala abagoberera content wange abaze bangoberera ku program zenze nkola ku maradio n'awalala wonna gye nkoledde tebasobola kugetinga surprised lwaki ndi mu nsonga nga zino eza Hajji abajjukira oyinza oba tewantegeera kuba waliwo omuvubuka bamuyitanga Mr. AIDS eyamiriranga empeke simabi ku live awo biki ba YouTube bamukyaza wano ne bamuwa platform bwe nakiyingiramu ekintu ekyo ng'amazima nga ndabye waliwo ekitali kituufu ekigatta ku muvubuka ono nze yalwana mpaka okulayika ng'abaana balaga obukyamu obwali mu muvubuka oyo and indeed abasooka bakiwakanya bakuguze yagalako nalinnya lya muntu but at the end of the day nagenda okwaba n'abamukyazanga mbagamba nti Hajji omuntu wammwe ajja clarifying air ajinyonyole kuki kigenda maaso kuba victim baali bangi abaali balumiriza beyegasse nabo yalinanga akantu ke yakozesanga babakuzuulanga nti oli mulwadde yakozesanga advantage y'abaana bano bebakazuula bali desperate ali alinjagala natalinjagala naye nze nsi ye nga abeeyagalira ye nga abafuna mu mbeera bwetu nga bajja kubyaba so byali bingi. I don't want to go far deep ku nsonga ezo njagadde kuwa kasipa background abaze balaba ku social media sitera nnyo kuyingira nze seemolera ku TikTok tozina bizina nze content owange era bw'ogenda ku bayo yange content agattako ku bayo wange TikTok yange agamba bw'ati kusinza ku bayo inspiration and motivational communicator, radio and TV host, human rights activist. Okategedde? So, ekintu kino kirimu very good. Nti omuntu bw'ajja n'asoma bayo yo n'alaba nga kuliko inspiration and motivational communicator, radio and TV host byonna byalina binoonyaamu. Kati bw'alaba tannafuna kyagala n'ajja ku human rights activist. Olwakyo tuliko olwaleero ku kya Hajji. Ensonga lwaki nze tojja kunsanga nti ndi wa kibiina kya byabufuzi bw'ekiti nti oba nnomba bw'eba nsonga nga ddala yakunyegereza njijjayo nenjirealize nga nenjiwako analysis with the research. So Hajji ali omusango guno bwe gwajja ku media we didn't know about him oba ajja tizuula twali tetumumanyi nange nali simumanyi bebajja ku media era nze nkyawa nnyo omuntu ajja nakugamba ensonga ziri mu mateeka ensonga ziri wabalamuzi bikoze bitya ng'ate olwaleero complainant ye yaleeta omusango mu media gye tuli okutta omuntu omusibye amaze kajjansi 80 days ku police avudde kajjansi agenze nateete yebaseewo 5 days agenze mu Komera ebyo naffe nga tetumanyi yebaseeyo ffe ogenza okubeeta nga omusajja yebase mu Komera ekigo kumpi wiiki namba plus yali yamutwala dda tuli mu kwebuuza what kind of justice gye wali onoonya omuntu yenna kitegeeza omuntu omunyigiriza ate noyagala omuwe n'enkaaba gy'anaakaabamu onkubi ate noyagala ompe n'effomula y'enkaaba gye mba nkaabamu okutegeera nnyo okategeera bulungi kakati discussing ku issues ezifaananako bwe ziti nze nga nze omusimalaga zipapiira but nziyingiramu ntya era abasinga basooka ne bakyogerako buli omu n'afuna oludda lwe abantu ne batandika okubiteekamu emotions ez'amaanyi kati bakyalina oludda kati balina oludda era gundi story gye twakoze ejjo ndowooza wagirabye nagirabye bulungi wali nga muli ekigo bwonna nabirabye biteekayo naye bw'otunulira mu comment Hajji yakwata omwana mulimbalimba mwe mwalidde kati problem gye tuli omegatonika nkibugambe na wano era kano mukategeere tuli mu generation ekyayo amazima okugafuula obulimba okubufuula amazima ekyo nakyo kana kitegeeze bulungi tuli mu generation
na generation I don't know bakiva ku system ya eggwanga mwe tuwangalira kuba tekiri mu nsi yonna but mu ggwanga lyattu Uganda I don't know bensi oba ensi eri corrupt oba eriki katutuse mu nsi yokuba nti buli muntu tekyesiga amazima gatwala okubeera obulimba n'abutwala okubeera amazima kati twagala amazima kakati amazima gano getuliko nti ffe tewali era saagala kibuuzo ekyo nti yamukwata oba yamukwata n'amusibira ewa eruzira ekigo mukusooka yakwata namutwala ekajjansi 80 days n'amugjayo n'amusuula 35 days n'agenda ekigo amawulire tugenza okugafuna nga Hajji yakabakayo wiiki namba onfuna bulungi so I am not here okudefendinga Hajji era njagala tudde ku kiki nagamba emyama human right activist wantegerekesa bulungi so nti sizze wano kugamba nti Hajji teyazza musango but nsinzira ku complainant ensonga ze zaleeta then is analyzing okuzijjamu ekituufu nfune we muyambira nsinzira ku complainant akaaba omwana wange nisha baamukozesa nempulira ennaku ngenkutte mu mutima ne ngamba waagasajja gasedde butugano geetaaga okusiba but saagala nnyo kukyamuukirira ng'omuntu ataagendako ku ssomero oba ng'omuntu atamala kunoonyereza oba omuntu omwasaamirivu kankikole bwe nti nnyina okutunuulira ku sayidi eno ya complainant gy'aliko oteeke ku minzaani nteeke ku minzaani tebange ey'embizzi n'eyeekubira bweti oyagala eno era nsaba mpeebwa omukisa Hajjat Zuula nfune chance emutuukako naye ye kye yakola ali wakalibbala ali bw'ati nsaba w'ekitiibwa Allah bw'aba atunula nze ampe obusobozi obwo busobola okutuukirira ku Hajjat Zuula tutuule 1-on-1 ensi ejajinge questions zange zimu ze saagala kuba saagala azeetegekere kuba nkimanyi Allah nga bw'ali bw'asobola byonna ekyajja kukingerera saagala mubuuze ebibuuzo byange bw'abinziramu then ntegere way to start but at the moment nkyanalyzinga kusinziira ku video z'olaba zaakola n'obutambi bwata eri public tuleme kubeera excited okulowooza nti buli ekiri mu media kye kituufu nawulidde ne audio n'engamba kakati bwe nabiwulira ebyo byonna nze saayagala kukyamuka nga balala kusalira muntu musango because tulina abantu baffe obulumbi tulina abali makomera abasibirwa obwemage era ntera okugamba abantu bange bwe mba ntandika ne live yeggwe benadde njimaliza ne bagambye nti bw'ofukamiranga sabira abasibe kubanga sibiri ali mukomera nti aba yatta muntu sibiri ali mukomera nti aba yabba abamu bali mukomera lwa mataka gaabwe bali mukomera lwa byabufuzi bali mukomera lwa bakyala baabwe bali mukomera lwa abaami baabwe bali mukomera lwa abaana baabwe lwa businesses zaabwe so sibiri ali mukomera nti goyina kumukomerera bukomerezi nti yazza musango okategeredde bulungi ekirala nti Hajji ali ku musango twandise capital offense nti victim complainant kasita atwala omusango okuguwaaba kyekiddako gudda mu mikono gya gavumenti kati gwe complainant n'obeera nga mujulizi naye nga gavumenti emaze okugwowoninga era omuntu ajja kugamba bwaba era kirimalo kye nabagambye era bwaba siyezza musango lwaki ali munda lwaki tebamuta ololo nedda si bwe kityo bwe kikola mu mateeka because kati omusango guli mikono gya government is a capital offense nti Hajji alina okunoonyerezebwako newankubadde zonna indicators eziraga ne ku bye twatuuseeko at the moment nja kuyimirira ku kigambo ekigamba sinnasingisa Hajji musango kyokka ate nnyinza okukuba ebituli nnyo abakola history ku A-level tulina kye tuyita to a greater extent and to a smaller extent but to a greater extent nina nsobola okukiteeka nnyo nkuba ebituli mu bujulizi bwa Hajjat but to a smaller extent again I'll get back eri Hajji Ali kubanga tiwali awali omuka tewabula muliro ne Hajjat alina ensonga ze lwaki yakutaddeko omusango ogwo kakati tugende empola kasookere mukomera awo tujje omwatuse mukomera gye yabagambye Hajji mulamu mulungi nze nadde simumanyi namulabyeko bwe namaze omutunuulira nabadde n'ebibuuzo byange bitonotono naye ebyabadde specific ku ki kye ngenda okuwa audience bwe mba nkomyewo one Hajji lwaki oli wano naŋŋamba ensonga ozimanyi nemubuuza nsonga nzimanyi kituufu ze tulaba ntuufu omwana wamwebakako bwe kiri bwe ngenda okyogera omwana wamwebakako Hajji ng'amaziga gamuyita bye bagamba bwe bityo bibiri Hajji ng'amaziga gamuyitamu ng'agamba bannaaye nange simanyi kigenda mu maaso
wabula okusinziira ku biriwo byonna n'ebigenda mu maaso mbiraba nga bwe mubiraba. Hajji n'atunnyonnyola bwe byatandika. Sigenda kuddayo nnyo mabega eri kuba obudde tulina butono nnyo. Njagala Hajji beeyogedde yes. Bitwagala wano. Hajji agamba olunaku lwa nga 29 omwezi oguwedde nga 29 omwezi oguwedde lwe lunaku lwe yakwatibwa. Hajji yava ewaka ng'omuntu omulala yenna wabula baali bafunyemuko obutakkanya n'omukyala era Hajji kolo yali addayo Sudan n'agamba omukyala nti nva wano naye embeera bwe nabatetereddeemu nkulayirira sigenda kudda wano kuba Hajjat embeera erabika ekoze eki nze nyinze. Obutakkanya bwali buvudde ku ki? Obutakkanya agamba waaliwo yali akomyewo okuva e Sudan ng'amaze weeks 2 ewaka nga Hajjat taliiwo naye nga bwe yatuuse abaana bamugambye nti Hajji wataba waliwo omusajja asula mu nnyumba omwo. Omusajja oyo gwe twategeddeko eryakazibwe waliwo erinnya eryali bamupaatikako eritambula luutu mu sitole eyo awulikikamu nnyo luutu. Kaakati omwami oyo kazibwe kigambibwa nti yali asula mu maka ga Hajji watali. Hajji watali ye ng'abikawo. Yes, ng'asulawo era bw'akomawo omwana amugamba nti mami agenze era n'omusajja oyo asula muno. Ng'omusajja yenna n'ateekamu kofiringi n'akubira omukazi bwe yagikwata olw'amawulire ogwasooka teyaddamu kukwata. Hajji naye baka mu nnyumba okumala weeks 2 ng'omukazi taddanga. Ne gwe teebereza omusajja yenna nga kikyaliko ng'ebbuba limutta lijjula kumukutula bukutuzi. Hajjat olwakomawo okwaninga okukomawo okwandibadde ng'okweto banamubuuza nti bwe yakomawo yali mu kwetonda nti yajja nakatambi kalala akalaga nti ayagala twawukane era ng'asaba divorce ayagala twawukane muyakooyo ebiragalagala byenkozesa mukaawukaawu era ekibadde kyamujja ewaka biragalalagala ze musajja gwe mpulira nkukooye bannange ennyamba twawukane. Hajji embeera bwe yamusukkako olwedde yali atuuse ekiseera kye ekyokuddayo e Sudan n'amusiibula n'amugamba omanyi ngenze naye sigenda kudda wano embeera eno bwe naba teteredde mukazi gwe. Hajji agamba n'ajja emutundwe naye okuva ku ssaawa 4 ez'okumakya mpaka ssaawa 10 n'ekitundu ng'essimu ezikubirwa Hajji zaali zakuyomba nga zakumuuko nga zuula ayomba naye nga pointi gye yeesigamako ya biragalalagala mbo Hajji byakola ki byakozesa. Hajji ng'amugamba kimu naye ekintu kyontaddeko ekyo olowooza kinaakola ekyo nga ndabanga agezaako okwenoonyeza ebibyo tekigenda kukola leka ntambule bulungi ŋŋende. Hajjat mbu ng'alinga kwegamba ng'ali waggulu nnyo toni nga ya waggulu nnyo nga bwe tuwulira audios ezimu ezaateebwa. Kaakati ziba ziterera ssaawa 10 n'ekitundu bye mbagamba byabadde ng'akatambi kajja ku ssimu ya Hajji ak'omuwala ng'alumiriza Hajji okumwebakako omwana ku makya gwe yawadde ssente bwe yabadde amusabye nga ku ssomero waliwo bye beetaaga Hajji n'abimuwa era n'avaawo mu mbeera ennungi n'abaana ng'abasiibudde. N'afuna akatambi ng'omwana gwe yakwasizza ssente ng'alimu kumugamba nti wanneebakako. Hajji akatambi olwakalaba mu ddakiika 5 mbo Hajjat n'akasiimula naye ku WhatsApp abakulaga nti deleted message deleted kwali amaze okaviewinga yagira yamala okamusindikira yes n'akaviewinga n'akadeletinga ono n'akaviewinga then n'agenda delete for all for everyone n'akajjayo. Hajji agamba message ne bwe mbabalaze WhatsApp bw'anaabazi bwagawe ku essimu ndigibalaga muli kiraba yawandiika message emu alhamdulillah abasiraamu nansonyiwa ekigambo kyenkozesa nyinza okuba sikyatudde bulungi ne yagamba alhamdulillah. Hajji wa bigambo bitono bw'atyo n'aŋŋamba nga bwe mundaba bwe ntyo bwe namugamba wabula munda munze Hajji atugamba nawulira ng'omukazi alabika atuuse ku climax era munda munze ng'omusajja nategeera nti akange bwe kataligirya kalabika kakoze eki ne n'asigalamu ng'ak'omusajja era asigala apaakinga bintu bye kugenda gy'alaga. Ziba ziterera ssaawa 11 kangayo baali bazina bikoze bitya nga poliisi esazeeko abamukwata ensonga gye zitegerera ku poliisi tugende agenda otuuka ku poliisi ng'abafamire abakaaba eŋŋanda n'ab'emikwano baatuuse dda abaatuuse dda.
ng'omukazi ali wali yekola obusolosolo enduulu giri wali emiranga omwana wange woowe maama afudde woowe afudde Hajji nga bamukwata nga bamuyingiza munda jjukira obudde bwali bugenda buziba Hajji nga bagamba ekigambo kimu bannange sina kye naakoze but of course ku poliisi wakatuuka omusango ogwo bagamba nti ogwo omusango gwa defilement rape n'ebirala sigwe musango ogw'okubalaatiramu si gwa muniino era speed bunnambiro ng'ennaku z'omwezi 3 kuba bamukwata ku Mande ku Lwokubiri ng'ennaku z'omwezi 3 nga bagamba kugenda muki ku DNA oba kukola report oba okumuggyako Hajji nga bamuggyako buli kimu nga bakebera Hajjat yagenda ku poliisi ng'agamba nti omwana baamukutte nga 29 Koolulu bakwata Hajji report y'abasawo bino bye mbagamba kubanga twabaddeyo ne kanso we najjirawo we yatusangidde bino bye mbagamba mbibakingirako ne kanso okusa ku bye twafunye mbu ebyali mu ddwaliro but abasawo report yaabwe nga terina weeragira nti omwana yeebakiddwako olunaku lwa jjo nga Hajjat bwe yali akoze mu ripooti y'abasawo egamba omwana ono teyeebakidde kituufu baali bamukozesezzaako naye okusa ku kye tulaba tannafuna sex oba tannakozesebwako lunaku lwa jjo wadde ennaku 2 emabega wadde ennaku 3 emabega wadde weeks 2 wadde weeks 3 naye nga maama agamba bamukwata koolu ku 29 omwana okusinziira ku Hajji era nakino katukitereeze bulungi abadde bamukuzaakuza abamu ate n'abadde bamutootowaza Hajji agamba omwana ali wakati w'emyaka 15 ne 16 irikyali bujji era Hajji akkiriza nti yo eryana lye likyali lito ali myaka kubanga agamba mu kufuna maama w'omwana agamba nti omwana yabika yajja ali myaka ng'ena yamufunira eryana lyali myaka ng'ena n'alikuza Hajjat abadde alina n'abaana ababiri abasikoseuzi mumanyi obulwadde basikoseuzi mwena abazadde Hajji nga yajjanjaba abaana obulwadde obwo tebuwona munnaye n'agamba tomanyi kyekitegeeza kujjanjaba abaana babiri abasikoseuzi n'agamba byonna byonna nze mbadde mbikola ki ripooti y'omusawo egamba omwana yakozesebwa ekirungi nabaddeyo ne Namukasa oyo ngenda muleeta nabaddeyo ne Nuldini Ntege nabaddeyo n'omulala bamuyita Mupakasi Media yes yabadde na Dubai n'abalala yavudde Dubai ajabere musonga zezimu kati nebuliza abagamba nti mulimu ssente bannaye kaakati naye ekyo kye bagamba nti mulimu ssente waliwo ekigambo ekyakozeseddwa okusinziira ku kanso wabula ekigambo kino nze nakyerabidde mu luzungu wabula yagambye okusa ku lipooti y'abasawo nti omwana yakozesebwa naye kyali kintu kwe twandise kira hard eyamukozesa ayina muggo gwa musa kiddamu nti tekyali kitundu kya musajja teyali animo ya musajja okusinza ku lipooti y'abasawo ne ku kanso bye yatugambye mu lipooti ekirimu kiri laikire okuba nti ekintu ekyakozesa omwana okusinza ku scratch z'alina omusawo yasobola okukebera n'agamba mbu okusa ku scratch z'alina gundi ye yayingidde asobola okukitegeera okusa ku scratch z'alina engeri obuzito bwazo enkovu kubanga omwana teyalinayo tyoba biwundu wabula yalina bu scratch era ebigambibwa nti nabaana ali eringiza byo bibikyamu kuba omwana bwe bamuleetera ng'omwana ali nnomo ng'agenda atereera sinagenda atereera wabula nga yatereera naye nga waliwo okuddugalira n'embeera eraga nti omwana ekyamutuusibwako kyali kinene nnyo tekyali kyakweteeseza tekyali kyakweyagalira kirabika kyali beyond nomo era abasawo ne bagamba kiteekeddwa okuba nga tekyali kitundu kya mwami tekyali kitundu kya mwami okusa ku ripooti tuli mu ripooti ya musawo tuli ku Megatron Media okusinziira ku ripooti y'emu egaana okulumika Hajji DNA za Hajji because kiba kubanga omwana yali yakozeseddwa jjo ne bakwata ne Hajji kyakisobola okumakinga immediately kubanga awo semens n'ebirala zikyalimu but ripooti ate ekulaga nti omwana tannakozesebwako newankubadde wiiki emu emabega wadde wiikisi 2 emabega
mukukaza akaza omwana bamubuuza wa yennyabo yogera bakulepinga dde baba bakukozesa ddi omwana n'agamba bankozesa mu mwezi gwa kutaano gani amukozesa Hajji agamba wow mukama mulungi Allah mulungi nejjeredde kubanga mu gwokutaano saali mu ggwanga gwonna nali maze emyezi egiwera nga siri mu ki mu ggwanga yakomawo mu gwa mukaaga nga gutandika mu nnaku z'omwezi awo mu 5 plus awo bwemba seerabidde ne bamugamba osolo tupuluving nga tewali mu ggwanga Hajji n'agamba ebipapula weebiri ni passport zange weziri bukimu ne stamp bakulaga we nayingira ne we nafulumira lawyer we ng'abireeta nga ddala kituufu Hajji teyali mu ggwanga mwezi ogwokumeka ogwokutaano omwana gwagamba gwe yakola ki gwe yamusoberezaako lipooti y'abasawo bwetyo ne banga ekyagaanye yo eyambye Hajji okukakasa ekisooka nti tulikumiza tubalansa yes yo lipooti y'abasawo nereeta ekituufu nti Hajji kino akivuddemu Hajji alabika nedda waliwo ensonga endala ne ku kya lipooti kikyagaanye okubalansinga okulumika Hajji kaakati waliwo ekibuuzo kibadde ku media era ekirala kibadde kya $6 ne $600 mbu waliwo abaali bawambako omuwala Nisha era nga kubuuliza nti ekyamukozesa mu gwakutaano nga kimukozesa kitya awo Hajji waafunira endowooza oba omwana ono bebagambibwa benaweerezaako ssente nga bagamba nti yali awambiddwa oba nga ddala abaana be bakabasanya muwala wange abantu abo bakabasanya muwala wange kubanga agamba Hajji ekyo kyonzijjuka nakimubuuziza emirundi esatu zaali $600 oba kakaaga nangamba nedda zaali $600 si kakaaga ekyo nakyo bannayuganda mukitegeere wabula $6 ezo olukaaga twaziweereza nali eri ne bankubira esimu nti omwana yakoze eki yawambiddwa era yabuziddwa wabula abamwetaaga abamulina era Zura yakuba essimu yes era Hajji n'aweereza $6 ezo mmeka lukaaga bananula omuki omwana zibatambulaga namba kikwe baweereza oba embalirira n'engeri oba Hajjat yaggulawo omusango ku mwana biki byonna wabula ekyamanyi yaweerezaako $600 ku mwana yali awambiddwa mu bbanga eryo lyali tannakoberako mu ggwanga lyaki lya Uganda jjukira kino kijjidde mu kaseera nga omwana amawulire gatandise okuvaayo nti yakukusibwako okuyingizibwa mu ggwanga lya Amerika ng'akulembeddwamu omwami gwe bayita oyo Kazibwe era Hajji takirumamu gwamanyi omusiguze yasulanga ewaka nga agitaliiwo Hajji takirumamu akimanyi eyabojjereranga Zura yes n'atwalibwa n'alemesebwa okuyingira mu ggwanga lya Amerika yakoma Mexico ku kisenge ekyo kino Trump kyabakubako yes kwe yakoma era n'alemera awo ebbanga ddene eryatwala akaseera libagamba ery'emyezi 6 mbo ng'abuzeewo nga banoonya bayiiya enkola yonna esoboka okulabika ng'omwana akomezebwawo ng'alina omuvubuka mbu Omunigeria bwe baakukusibwa bombi era eyo kigambibwa mbu abaali bakukusiddwako ebikolobero bye ebibeera mu kkuba mu process eyo naddala mwezi ensi mu process eyo bamanye bayinza obutakiwakanya nti n'omwana alilayikira okuba nga yakola ki babimutuusaako ebyefaananyiriza bwe biti ekibuuzo ekirala kyenabuuzizza Hajji recordings zetufuna ate zo zivaawa naye ebibuuzo wabimubuuzizza bulungi namubuuzizza ebibuuzo tewali ababaddewo byonna bye namubuuzizza ebyo nze njogera byange bye nabuuzizza ne bannamukasa babuuzizza ebyabwe ne bamupakasi ne banuludindi babuuzizza ebyabwe nze ndi ku byange bye nakoze eki odiyo zivaawa Hajji n'atugamba yayogerako n'Hajjat ng'akyali ku poliisi y'e Kajjansi kituufu ku ssimu wabula ezimu ku odiyo ezimu ku zaasooka zezo ezimu ezaatebwa ku luyombo olwaliwo ng'ennaku z'omwezi 29 ku bbalaza awo ng'atwalibwa nga tannabakwatibwa naye nga beekubira amasimu ago ag'okusikagana
biragalalagala biki byonna nebyo biragalalagala bikozesa ripooti eraga nti takozesebwangako biragalalagala era Hajji yakyogedde era nga temutunudde mu maaso mukumulaba ali atya omanyi nze tera okusoma emimwa gino ejjo giraga n'obunnyo n'amannyo gano ekyamazima saagala mbalimbe mpozi nga mu ddwaliro yeetererezaamu nze nalabye talabika kubanga muntu onywa sigala nze ŋŋanza akugamba saalabye emannyo ge nti oba gaddugala nga boolaba nti oba saakirabye ŋŋanza omu abakyala abanjulira musajja anywa sigala n'enkoto abaamuwunnyako wano sigala amuwunya enkoto twamulabye nga Hajji ng'alaga nze saagala ŋŋambye nti saagala mbeere sure nenze ku kyenalabye explanation yange ne face expression yonna gye namulaze ne gyeyandaze nalabye nga nze ndaba kisobola gumuwa nti abikola odi agamba ezo ezimu ze zaateebwa ndowooza ku olwo then endala gyakkiriza nti ayogerako ne Hajjat ng'ekajansi ripooti zonna zivuddeyo ng'asigaliza kimu kuteebwa nga biganye Hajjat ndowooza ng'akyataddewo embeera ng'ali mukubira mugamba lwaki tojja ekyetaagisa ne tukikolera wano lwaki ontwala mbongosikaasikanya buuti lwaki tozija Hajjat jangu twogere olwo yali ku poliisi y'ekajansi odiyo zezifuluma tiza Komera kuba kati fe abawulira odiyo twadde tumanye bya Komera eri ekigo kubanga ekigo wo naffe bennyini tebatukiza genda n'amasimu wali strict nnyo era saagala bino wabirikodinze mu mutwe nga munnamawulire era kino njagala kugamba saagala muvumaganye nakulowooza nti amakomera g'eggwanga Uganda simanyaga kwaki galina abantu bigafevalinga nedda Hajji kino kyembagamba saalabyewo naye yazze mu kadirisa ng'abalala Hajji teyatudde naffe nti waba mutujje tutule naye one on one Hajji yabadde mu kadirisa naffe nga tuli eno nga muwanyisiganyiza muli mukomera nalabyeyo n'abazungu nga bagaba Uganda abavundi amawanga g'abawalabu neno bavunda nalabye n'abazungu nengakyaka nabo kati eri baga waliwo abantu baffe abavundi amawanga g'Afrika kati nalabyeyo n'abazungu munnange ebizungu byakola ki nabirabyeyo munnaye nenga biri eyo biri mu mbuzi eko bali eyo ate babavunaana lwaki kale kyonda gyekiri ebizungu ndoga byekola nengamba ebizungu yasudde golodi bireka yajja investor oba kyekyabutuukako ono buganda mukyalemu investor omusanga ku mobile money nasanga omuyini sarang my phone amani ng'atunda omulaba ebyegagere embeera ekalubye gimi $3 how much kakati Hajji yabadde nemugamba tukyali ku bibuuzo byewabuuziza ku audios ezo Hajji nayagezaako okunnyonnyola nga bwe kyali kwendi era nga bwasuubira okubanga bwe zaakola ki bwe zaatambula audios zino kakati ekirala ekyokubiri oba ekirala ekyokusatu kanso bubuuza kiki ekikyasibye bwe kiba nga ddala omusango Hajji teyaguza bino byonna nga bizzeewo lwaki atuuka okuba nga ali kigo kibuuzo nakibuuziza nakyo wabanga teyaguza anti agamba likiri lwaki oli kigo awo kyekiri kyewagambye mu Mukomera waliyo abantu bangi tebalina misango babasibira obwemati wakiŋŋambye era n'abantu abali wano balina abantu baabwe nga beekalakaasa naye nga bakimanyi nti brother we ekyamusibya n'olubuto olwamusibya mwana terwali lwammwe nti brother wo muto we ekyamusibya mbu yegadanze ne mwana we ku kyalo bwe yatuuka kuvayo oluvannyuma lw'emyaka 10 nga n'olubuto omwana teyali nawuwe nze nina omusajja eyankubidde kwezi ensonga omanyi tuzzi following nankubira naŋŋamba munnange mwebali kulwana nze nange mukazi wange gwe nnina ewaka nagenda okitegeera azadde abaana 3 omu ye wange ababiri si bange n'atuuka yali agenda kunsibisa yakwata omukozi gwe twalina ewaka n'akwata ekise ekimasamasa bwe kiti nga bakiwagadde bulungi n'akiteeka emitwete waani w'omukozi ne bateesa n'omukozi n'amugamba genda ku poliisi ogambe embono yabadde agenda kutta n'ekiso kiikino kaakati poliisi egenda okujja etuuka bweti egenda oluga ekisowo ekiri yakasaasaanya miliyoni 3 naŋŋamba munaawulira emirambo mu ggwanga lino temwewuunya omukazi akyaliwo ewaka naye obuzibu bwe nnina nze munaawulira yankubidde ne mugamba lwaki togoba mukazi naŋŋamba nkyasirise saagala ntalo
naye omukazi antuuse kwabada. Kakati Hajji nga agamba kanso yatugambye eka ewali wano eka jansi yali alilayikira okuvaawo omukazi akuba omulaga woowe omukazi comedian woowe maama fuddenze ngenda kwesula mu mmotoka nze ngenda kwesula ku kizimbe nfe ngenda kwetuga we bugeza ne mumuteera mbu yakuba omulanga kati ndowooza bambi n'aba security n'abapoliisi baffe nabo they are human balinamu kye tuyita ak'obuntu kati baatunulira amaziga g'omukyala gali nga ne bwolibeera gwe oyinza okulowooza ddala kituufu bane tuddemu twekenneenye tuddemu tukebere omwana bannange ripoti y'omusawo era nabawulidde ne bano boogera omukyala tasobola kukaaba bw'atyo abakazi babamanyi akati munnange ani atasobola kukaaba bw'atyo tulaba firimu ye omuzibe w'esibifolo wale nabo batulyamu baleta episode abamukwata bagamba ye yali tamanyi yo omuntu wakuleta nga akimanyi mbu omwana nakatambi ke yakola ne banne nange meya nyina obizibu bannange n'ekirala ebintu bino olumu okubirippira tulippira emboozi kati eyo emboozi endippiri eyesibifu eyo yakituuzaamu abantu bangi ate nga eyamukyaza aba amanyi kati olaba tetusobola kukyaza wano nga simanyi bikwatako ebyaddala mba namaze otufuna dda mukulu oyo kyali akolera ebyesi akola tingisha akola bw'ati akola bw'ati nina okukyaza wano nga manyi background zo zonna abaana babategemba ddi bagiyita nkolobe enkolobe za story ate abantu babyagala naye ffe tujja wano ne Namukasa tubawo olugambo oluliyo olwa ddala mwasama mwogera bino kati omuntu yaŋŋamba mugondi muzibe w'esibifo nange nayagala ntegeere kituufu ekigenda mu maaso mukubira essimu muteeka mu lawudi mweyanjwa agamba nkumanyi baaba pulogulaamu ye esaawa 11 ngiwulira teyagamba njiraba agiwulira ku ssaawa 11 akatambi ako mwakala ku ssaawa 11 ngiwulira ennyumira nnyo awe nako mutegeera baddamu okukebera kakati tebaddamu kukebera abasirikale bafunamu interest musango olw'omukazi okukaaba kwe kumuweereza ennateete abeekajjansi nga kibasusseeko era ne baddamu ne beefulukuta byonna nga tewali wabula nga bwe nagee nti omusango guno capital offense omuntu agulimu munene nti omusajja naye si mwavu ekyo nakyo katukitangaaze Hajji yakkiriza ebyo hana kyona kimubuza yakkiriza nti poloti kwe baali okusooka yali ya mukyala yamusanganiwa kuliko n'obuyumba ebyo baali mugamba simayayo Hajjati zuula yabijja wa Musajja ebyo teetaaga kubigenda munyo nekyamanyi nti poloti yakkiriza yali ya mukyala kwaliko n'ebirala mu lulimi olwangu olw'abavubuka tugamba nti mu lulimi olwangu olw'ekivubuka yamusoma akatabo omukyala yasoma Hajji akatabo ebyo yamusoma akatabo Hajji n'atandika okuinvestinga mu poloti etali yiye n'ateekamu byonna ezo projects z'obadde olaba ebizimbe ebikoze bitya byonna wabula embeera bw'etandika okwonooneka bwe yatandika okukyuka Hajji kyeyava agamba Hajjati nti naye mpulira embeera eno entuyisizza leka nkugulire poloti awo nno nze mubwongo bwe nategeredde nga ntikyako omusajja kituufu ne Hajja namuka ssente kubanga wofunye idea era n'ogulirawo poloti emutumbe mu Kampala muno ekintu kyangu nnyo era n'osimbulirawo akayumba akatali kayumba wabula era kalina era eyo nyumba ebadde tennaggwa nga yamusuubiza ti mugwe 12 balina agiwe zulla wabula omukazi yekituufu adde yasoma Hajja akatabo kabadde yakamusoma era bw'otunyali Hajji lisajja lyatulikakkamulirya naye nagaye badde Hajji sekibote badde omusajja atu bamusoma akatabo go ge mazima ekikazi kakisinga Hajji amagezi yamusoma akatabo saagala kukyesigamako nnyo naye nze abavubuka mutegedde kyengezaako okunnyonnyola yamusoma akatabo ebyo tubikwatanga naffe tumanyi obbasoma akatabo abakyala naye ku luno bakasoma boy charity gwe bakasoma kakati Hajji ebyo n'akikola ki n'akikkiriza kakati lwaki akyali mu Komera up to now it is a capital offense musango gwa Naggomola
complaint kasoma lokuwaba omusango bwe guti nga bwe nakunnyonnyodde gudda mikono gya government tulinda kooti ate nga si kooti enkulu yeyina okukozesa emisango egifaananako bwe gityo aleetebwa mu kooti sinakukomezebwa wabala aleetebwa mu kooti ng'ennaku z'omwezi 3 bajja muleeta okusinziira mbu ku looya we nga 3 lwakuba singategeera kooti ki ndoza nawe tujja kwongera okufuna updates kooti wanaaleetebwa aleetebwa mu kooti bw'aleetebwa mu kooti essuubi lyo beyiro weeriri litya okweyimirirwa omusibe yenna alina eddembe linga munnayuganda okusaba bail olw'ensonga singa z'abaawadde zimatiza kooti oba zimatiza omulamuzi era byesaagala kugenda into details ekyadde kireese kanso wabaddewo kwe badde balina okutereezaamu okusobola okuba nga baprocessinga bail ye baweeyo okusaba kwabwe eri kooti bw'anaaba aleeteddwa bamweyimirire awoze ng'ava bweru ebira byesaagadde kuyingiramu kumanya biki kubanga twamaze ne tufulumamu mu Komera ne tuleka kanso nga bakyamaliriza ne Hajji but essuubi weeriri Hajji twayogedde naye yazzeemu kaamaanyi kubanga kyenatunuulidde omuntu gwe tutamanyi gwe gwasoose omulaba nulidi nterege naye yagambye gwasoose omulaba ffenna gwe twasoose omulaba ne bannamukasa bonna gwe gwasoose omulaba nga bwe twabaddeyo naye okubanga abantu abali mulwanira up to now tetumumanyi tuba tetumulabangako but twagula buguzi interest okusinziira ku mukazi bye yali aprovidinga eri community kuba yali abireese mu public so you had naffe okubiyingiramu ng'abatunulizi b'ensonga mu ngeri emu oba endala so briefly bye byenyiza okugamba ebyabadde ekigo Seekawumalu namulabyeko era njagala okubeera ow'amazima bwe natuuse mu Komera nze nganze omu abasibe bandaba Seekawumalu kasita yagamba gundi mbw amuwadde ennaku afe neŋŋamba nowa kaakati abasibe buli yabadde andaba personally nganze balina tv bandaba era babadde ekituufu kyo nabe twabadde nabo bakirabye abasibe buli omu ng'ayagala kwogera nange buli omu ng'andowooza alaba nga nze ayinza okutuusa era Seekawumalu bwe namulabye neekanze nnyo afaanana atya Seekawumalu yakogga ayambadde uniform ki alimu eri eyaba banganze tebansiba nkonde baŋŋambye uniform gyayambadde yeyagira emisango ginnaggomola ayambadde ya bagita pinki bwetyo si ya yero Hajji abadde ayambadde uniform ya yero Hajji ali mwene eya bulijjo kati ye ali mweri endala Seekawumalu bino byebigambo bya Seekawumalu kati kambi kugambye tonotono briefly mu dakiika 2 bye yaŋŋambye tewali ssuubi lyakuva mu Komera lyayina kigambo kiva mu musibe tayina ssuubi liri mujja mu busibe Seekawumalu kigambo yaŋŋambye bw'ati ku fayiro ye bawandiiseeko ng'ennaku z'omwezi 3 lwalikomezebwaho mu kooti tebaataddeko mwezi wadde mwaka bigambo bya Seekawumalu bye yaŋŋambye byavudde mu kamwake ku fayiro bwe baateekako ng'ennaku z'omwezi 3 tebaateekako mwezi wadde mwaka tamanyi aliyamba omusango gwaliko human trafficking okwawukanako ne kukyasooka defilement mu kusooka it was defilement ne bakola report nga temukwata ne bamuteekako human trafficking ku mwana wa muganda gwe yali alabirira wabula omwana oyo mu kaseera kano atamanyiddwako ko mayitire wawaali eyabuzibwawo gwagamba nti ali emabega w'okumusiba omusajja mwe bamuyita Richi naye mbu musajja w'amaanyi awo bulooke nansana era yalina buli kiwandiiko ky'ebyobugagga bya Seekawumalu gwe yali yeesiga n'emmotoka yeeyo kawunde ya white n'ebirala byonna yalina emmotoka n'amaka ge we gali anti emmotoka gye yali asigazza n'amaka ge atogamba nti byali asigazza yali talina sifudde sibaji nakagaza mbu yali awedde ikapeya yali amutwala Seeka koze nina TV gye nali nkolera nga nina omushootinga nga bino ebyedduwa bye yali aweddemu ngera wenategeera mbu yali aweddemu nga muteesa ssente okwokya kwe nga kukendedde n'akunnyonnyola wakkiriza nti yali aweddemu ng'okwokya kwe kukendedde ze namushootinganga olwo ne yaŋŋamba nange nga omuntu yenna kasa atandika okompuliininga ekyebiri ng'okukyevaamu tebankubidde kasimu munnange tebagitaddewo ne ŋŋamba omuntu yenna omusawo atandika okompuliininga oba yakaweddewo engoma yabe yali alya
so mu byonna ekizibu kye nasanze ndoze ennaku zaana nga gaweddeko kyenzikiriza era nakyogeddekawo nga nfuluma ne ngamba ne bane Katonda nga kuvuddemu mu ffenna bwe twabadde teri yaguze interest musango gwani teri wadde kuba naye sekawumala olaba omanyi owolereza omuntu n'otunula nti owaye gwempolereza ono isitolo waabadde atya media yamukyawa olaba musajja wattu yalinanga entalo ne bamaseeki abamulwana bano ab'ekibuli banaamuwalira oli Kampala yalaga nti yali tabakkiririzaamu yagambye pasita Bugingo tamanyi bali akitegedde byamusobera agamba byonna yatumako simanya honorable minister Nabbanja prime minister Nabbanja ensonga ze ali eri saagala bigenda into details naye gwe kyobamanya nti gyali amazeyo emyezi kati agenda mu mukaaga yalinde nga 3 tamanyi mwaka wadde mwezi alinde kati so nga tunatera okumaliriza Hajjat ye mulowoleza ki ku bino byonna ebiriwo kuba kati mwetaddemu nnyo ekintu kino mulinga abakubwa Hajjat abasinga bagamba mwe mwasasuddwa mukuba Hajjat aganye okuwa ababulooga abalala omukisa omuggyako interview kati Kalibala yekka yalina omuggyako akantu anti kakati ne Kalibala waliwo bino byambu bawe sensuwa Charles mukwano gwa omusiguze ku bigambibwa mbu byonna byambu kati kitegeeza nti Ruth Kalibala ayinza okuba alina interest oba oliawo olwa influence yo ate kati nze nina wano gwe nali naye yali waliwo interview gye yasooka okukola eya sparking ekintu nga wozze wano nkubuuza nenkubuuza kyekyaliwo kati ye ngaali ebambi ebannange gundi yatesobola butakukwasa nnaku tomunenya ku first interview ffe tuli bannamawulire tuyinza obutamunenya labayo sometimes ndaba wano tulabye interview nyingi munnamawulire yenna bw'otuula bw'oti n'omuntu akuwa story manya ebintu bibiri olumu asobola okuba nga alimba ebimu nga muki nga mutuufu that's why olina omuteeka ennyo ku nninga omugjemu kati Megaton kankugambira kino kiwabulemu waliwo enjawulo wakati wa professionalism but ne humanity nti osobola okuba nga oli professional naye waliwo kye tuyita again ak'obuntu kakati oli mukyala tekijjawo nti ali professional yadde yandi exercisinze professional ye but waliwo ak'obukyala waliwo humanity lwaki tekajja off camera nzija wano kolera abantu nzija ababadde ku live yange olunaku lwajjo kyansusseko nange nenkaba ndi musajja nze nange ku saidi gye nalabye ku Hajji ku saidi ya Hajji natunulidde omusajja omukulu nga mpita taata yakuyise taata omusajja omukulu nga natunudde mu maaso nga mpita taata bwe nabadde nnyumya nampita taata nampita buli kitiibwa nampita kanso kuba nadde mukomekeza ne mugamba nkwegere toddamu kukwata simu toddamu kukemebwa adde kwogera na mukyalo ono ng'okozesa simu bw'aba ayagala ajja kusange mu Komera muno mwogere one on one Hajji banyumya na Hajjat nadde ati ze nabadde nkyali kuzirizi audio nga mugamba bambi ne bw'oba okemeddwa otya okitegedde ne bw'oba okemeddwa otya nga nkyali kuziri audio nga nkyali polisi ye Kajjansi ne bw'oba okemeddwa otya wano tokkiriza wadde kwogera naye ku simu y'afande oba ey'omuntu yenna omusajja n'agamba n'alayira nagamba wallahi bilahi tallahi kanso gusuubiza ekyo tekigenda kubeerawo Hajji okimanyi nti aleka akyayagala omukyala owaki ebyo tu exercisinga kye tulowooza ekituufu okuddingana kwabwe we don't care because bali baagala nate beeyinamu abaana ate mu bufumbo obw'amateeka ekyo nakyo kikulu nnyo olina okukitegeera fumbo amateeka so saagala nnyo nakugambye nti ze sizze ku ludda lwa muntu but ngezaako ku exercisinga oyagala bwenkanya yes nti era nagambye abantu nti bwekijja nga Hajji gumusinga nze era ajja okujja mbagambe nti Hajji yatutomeza ojja kukkiriza mpu mwatomeza because sigwe musango gwensosa okubeeramu era nja kujja nkugambe nti leero kino kikoze eki kindidde naye ate era Hajjat bwe gumusinga bwekijja nga Hajji yejjeerezeddwa saagala kulaba ku komenti zibuusabuusa kubanga bino tubikoledde mu kamera ensi yonna ekoze eki ekitegedde so Ruth Kalibala okubanga Hajjat olwaleero gwawa interview kyenyinza okunenya ku Ruth Kalibala at the moment interview bwewandifunye eri eyasooka eno eyandibadde eddako wandibadde strong kati nodda ku mulamwa
ekyo kyonkugamba nti munnaye ng'omukyala yenna omuzadde wayiiseyise naye eddako twali tulowooza okuexercise nga professional yo ddala okategedde then ekirala nze mu kuwumbawumba nti nze nsuubira Hajjat ate kyali mukola mu kaseera kano kifu kitya bwe bamukubidde bannamawulire abalala mbagamba nti ensonga ziri mu mateeka but remember siffe twazireeta ate era wagenda ozireeta nga kigambye nti Hajji agenda kumpi kuweza mwezi mu Komera nze mbuuza zaali mu kaseera ako tezaali mu mateeka tezaali mu bamateeka mbwayina ne kodi endala gy'akola omwana ali ku kitanda tali ku kitanda ekyo kyo twakitegeeza namba mbwayina omwana ali ku kitanda gwajja omwana yasooka tugamba oyo yennyini abantu batandika omulaba nga ate atambula ne Ruthi kati omwana aliwa kati ali mu kutubuza omwana mulamu adalya adalya kusa ku ripooti y'abasawo agadanga yakibe ate ali agirya omwana aliwo ono gwe bakwata omwana ali naye bangamba bamukwasa mbiri balina ekitongole tewali musango kyogamba nti kijjawo nti gwa butujju nnyo nti waliwo abamuyiga omutta kuba omwana ndabira ddala tewali guli si musango eno si madda eno si terali si butujju nti munange kakati alina kuteekebwa mu safe house no omwana ng'omwana omulala ali ne banne nokimenti abasajja bangi bayise mu mugundi mu bulumi buno abakazi bayisiza nnyo mu musango guno gwennyini bwe naguyingidde omukyala yazze n'akonfesinga omukyala ali myaka 26 famire yamufosinga okuwaayiriza nalwo tugenda gutandika bino kabisoke biggwe famire bino nabyo bebiggwa tulina omulago tugenda okujja mu Komera bino kati byatandise ba boy child abali mu kufiira omuwala kubanga akkiriza okwewaako obujulizi akkiriza oba famire ye mukyawa kwakyo kyadde kimutiisiza famire yamufosinga okuwaayiriza omusajja nti amwekakaatiseeko ebiseera ebyo omuwala ali wa myaka 10 yali wa myaka 10 olwaliro alina emyaka 26 omusajja akyali mu Komera akamala emyaka 16 baali bafa ttaka era famire ye eri mu ttaka yalitwala famire ye eri mumutiisatiisa omwana atunnyonnyola omuwala atunnyonnyola atugamba famire egamba nti omusajja abuzeyo emyaka 4 ave mu Komera lwaki togumiikiriza audio zonna nzirina omwana abimpadde byonna omwana tugamba lwaki togumiikiriza famire mga lwaki togumiikiriza omusajja n'avaayo ogenda tuswaza ekitiibwa kya famire leka omusajja aveeyo emyaka 4 mitono nnyo gisigaddeyo oligenda n'omwetondera bw'oba ggw'owulira kikulumiriza tukwegayire tokikola naye omwana twatuka n'omuinvitinga live ku TikTok ne tumukyaza na breaking story n'atugamba nze siwolereza Hajji wabula nnina okukkiriza nti era nakyo kisoboka okuba nga Hajji bamukola ki kubanga nze omusajja bamutwala mu Komera n'akyuka n'antunuulira bw'ati naŋŋamba mwana gwe gwantaasa yogera amazima nali kubanga bamusanga omusajja yali anoonya ebiwata byanteeze yali muvubuka bano abeezimbazimba ng'akulaakulana ku sipiidi ya kika kyawaggulu aguze obutaka ku kitundu omwama ku musajja nga wamanyiddwa nti abeera anona ebiwata era kwolwo maama we yamusanga omusajja anona biwata n'amugamba onkwatidde omwana maama nazza omwana mu kasenge n'amukuba n'amukuba byaddala okukuba kuli okwadde omwana atumiza mbijjukira ku myaka 10 maama bye yankola ne tugenda buli kimu nga ne ripooti z'abasawo ziraga nti banneebaseeko ne tugenda nga ne ripooti z'abasawo DNA zonna ne zimakinga nga ziraga nti banneebaseeko ng'omwana yeebuuza ndi mbeerera teri musajja ali yankute kwadde kabeere kange nali sinasuna na mabeere si wali na muntu neebuuza ripooti bwe zaavaayo nga ziraga ate banneebaseeko nakama nzira tategeera nibimubuza naye nakutuusa olwaliro agamba teri n'olunaku virginity ero yagenda alujjukira nga mukyala akuze kakati lwaki bino ebintu biteekamu interest n'okubanga twagala ti gye bali abantu bangi bavubuka bangi babasibye agenda ova mu Komera nga n'omwana yamusibye olubuto nga terwali na lulwe nga n'olubuto terwali na lulwe kati omusajja yebase mu Komera for 16 years for 16 years omuwala yagambye meya buli kimu ngenda kikola mmaliridde kubanga n'obufumbo bwange bukyankalanye gye mbeera yonna nze ndowooza bamaziga g'omusajja abantu basibisiza abantu mu kule eyo omuwala yatugambye nagamba banze mu kuyayana kwange ngamba oba gali amaziga g'omugundi ge gannondoola aneze kyeneeraliikirira n'abakwata abaana bagenda yitiramu awo gye bali abakwata we accept nti kituufu abasajja nga bakwata abaana babakwatira ddala 10 ku kinnaaki kakati bali muno nabo beebulizabuliza muno bali muno abafu be bakwata abatuufu bali eyo bayinaayina bagadanga yakimu tukkiriza nti nakugamba nze bwemba ofukamira osabire buli musibe ali mu Komera si buli ali mu Komera nti aba yabba oba yatta muntu tukkirize nti poliisi ekola ogwayo era ekola ekimala gavumenti yaffe tugyebaza ekola ekimala
naye ate nayo ak'obuntu kakomawo kyenkugambye kubanga gavumenti ekolebwa bantu kati ate ebitongole byonna bya gavumenti oba bya security oba iso oba bikoze bitya mulimu bantu nabo ak'obuntu kabeeramu kyegambye nti Hajji yali agenda kuteebwa wali ekajjansi naye omukazi bwe yakaaba n'akuba wansi naga agenda kwesuula mu mmotoka DPC we Nateete kano kaali kajanja k'abasirikale bandikutte mukazi already ripoti y'omusawo ekakasiza takwatangako bandikutte mukazi ne bafuna bye bamutereka anti si bwe kiti bwe kikola kubanga omusango tegukyali kati mu mikono gya mukyala yazze n'aloopa ntikwatidde omwana atanneetuuka kati gavumenti yekuvunaana naye nga ripoti yeeraga okunoonyereza mpaka lwe kunaggwa mu nsi ezimu zirina enkola mu nsi ezimu waliwo ezikiririza mu bintu bibiri wabula buli nsi erina enkola yaayo ensi ezimu zikugamba ekikolobero okikoze oba osingisibwa omusango not until ng'okakasizza nti tegunsinga nakakasa nkize nkusizza mu lulimi luganda olwangu ngusaba kudda mu bya luzungu ensi ezimu zigamba omusango gukusinga mpaka ng'okakasizza ensi tegukusinga ensi yeetyaga emateeka kyokka ensi ezimu zigamba omusango tegukusinga mpaka ng'abakwatibwako ensonga oba bannamateeka bajjaaji ng'akakasizza nti gukoze eki kukusinze oba ng'okunoonyereza kukakasizza nti gukola ki kukusinga kati waffe wano mu ggwanga eryaffe erya Uganda tutambulira ku nkola egamba nti omusango tegukusinga mpaka nga okunoonyereza kukakasizza naye ate abantu abamu humanity eno etuuka n'ebalowoozesa nga baagala bakusingisa omusango notantiiru nga gwe weeprovinze ti tegukola ki tegukusinga newankubadde nga mu ggwanga erya Uganda ffe tutambulira ku kyakuba nti omusango tegukusinga mpaka nga abakwatibwako ensonga bakakasizza nti gukola ki kitwale nti gwe mulamuzi ogutuddemu Hajjat gumuse mu vvi yalimba yakola ki obulimba bonna Hajjat yeetaaga kukolera ki n'abakyala bonna abateekateeka oba abakozi abantu abasajja ebisobyo nga bino nze ndowooza Hajjat kwetondera mu public nze nkiddamu ate era nze mulamuzi kutunnyonnyola olugero nga bwe yaluleeta ku intaneti lwonna alutunnyonnyole engeri gye yapanga nga bwe yalupangamu tusobole okubuusa ne baboyi kyawulidde abalala n'abalala balabire okwo ekyokumusiba tekikola jangu olutunnyonnyolerere media platform okube press conference yonna tutunuzeemu kamera si wakalibbala ku luno ffenna bamegaton ffenna bameya ffenna tubeerewaawo tutunuzeemu kamera tunnyonnyole walupanga otya omwana watuuka tomuyingiza mu bintu bino objectives zaali ki motive zaali ki olwadde twabitegedde byali bya bugagga kati tukyali mu byambu kati ffe twagala kwolwo bitunnyonnyole byonna ate n'akalala kenjagala mutegere banne Uganda muleke kutwala social media nga byakusaaga social media okwo kyenjagala okutegeeza kuba abadde ku live oba bali mu kugobera zino ensonga mwe muli abalamuzi era abagenda okubeera mu kooti you like it or not balaba kino njagala mukitegeere bulungi bagambeya ebimu ku bibuuzo bye tuli mu kubuuza Hajjat bye twagala atudde mundayira nga ntya Katonda bimugenda omubuuzibwa mu kooti kuliko ba judge mulimu ba lawyers ba human rights activists ab'enjawulo bannamawulire abanoonyereza kati gwe tutwala tokyamuukirira nnyo kubanga nzikiriza abamu bakitwala emotion kuba baali batuusiddwako ebikola ebifaanana banyiivu naye kati mukwano tovoola kakkana wabula wuliriza oyige olabe engeri gy'oyinza okikyangamu singa olunaku olala kikuddamu ne kikutuukako kubanga nkugambye ku bino bye tuli mu kwogera wallahi nzikiriza kuliko abalamuzi abali mukola ki ozuwulire bye bagenda okusinziira ku tewali kinene nnyo munnange golowooza bo bava mu ggulu bino bye tuli mu kwogerera waliwo omulamuzi agenda okuleeta waliwo balooya agenda okusinziiramu ku bigambo byendi naye batuyambe awo kiba nti mwana bamutwala bamukozeseza ku kisenge kya gundi kya Mexico biki batuyambe ne kampuni eyo ezitwala abaana bayisamu bwe bato batwala bintu ebyo nakyo kituyambe kyenasaasidde Hajji kimu ti guno omusango guyinza okutwaliramu bannaalumanya ne basaalumanya ababadde bakola ebikolobero kati bayinza okuba baasibye Hajji kufuna bali kye nkugambye nti kati obuzibu owasanze lwaki kati abakuba Hajji bagenda kweyongera kati bayinza okutya okategedde bulungi kubanga yekka ate nga banene naye already byazedda okategedde kuba ripooti y'omusawo senge badde tennafuluma nti bima bye bamukozesa baali badde bamukwatirayo naye kakati Hajji ndaba enteekateeka z'okumuggyayo
zinaatera okuggwa nga asatu agumiikirize. Hajji ajja kuvaayo kubanga ekirala kyenzikiririza ate era ekirala kyenja okwebazaako ku gavumenti yaffe mu ngeri emu oba endala. Omanyiza n'agambye saagala nnyo okukyamuukirira. Manyi there is a difference between blogger and being a journalist. And being a journalist and being a human rights activist. Byawukana. Waliwo ne munnamawulire gwe tuyita owa sayidi ti munnamawulire wa gundi njagala kikunnyonnyola manyi tukitwala bubi mulowooza nti munnamawulire oyo aba yasoma pia mu nsi mwe tuwanga tulira tuyita citizen journalism kati buli munnansi olwaleero ng'alina smartphone asobola okwakitinga nga munnamawulire ate era ne story ye ne standing okubeera ng'econsideringibwa azironga azeyina tulaba ne TV kati ate TV zigajje kati kyendi mu kunnyonnyola naye nga munnamawulire alina okubeera activist alina okubeera ekyo kakati nti nze olwaleero byendi mu kunnyonnyola ogenda okusoma osoma human rights ethics zonna tubisoma ebyo bitwalira bwe biti kati ze kyenzikiririzaamu kyekiriwa siri wano kusingisa Hajji musango ate siri wano musalira musango wabula gwe munnayuganda bayibuli egamba nti alina amatwa awulira omwoyo kyagamba ekkanisa bayibuli bwe tukola ki alina amatwa awulira omwoyo kyagamba ekkanisa kakati nze njogedde ebyange ku bye twogedde byonna mwe munaamanya era mu comments mugenda tandika okujajinga bye mujajinga buli omu awo wetuli era developing story wetuli buli ekigenda mu maaso naye ogenda kujja koza ekintu okirimu omukutu weeguli abaagala okubeera nti amanyi twabadde n'oludini yabadde atandiseewo ekintu abaagala okulwana olutalo olwo nga bali naffe n'enamba y'essimu n'ebeerawo nti twegattire wamu tulwanyise okunyigirizibwa okuli mu ggwanga lino abantu bangi bali eyo era that's why twafunye amasimu ag'enjawulo ng'abantu batukubira baga munnaye nange nakigwako agitali yekka nange nakigwako ne tuyita ku whatsapp namba eno bw'ayagala okubeera nti weegatta ku koola eno eri 0701 55 85 63 ngambye 0701 55 85 63 tweyungeko tulwanire wamu koze ekintu twakitandise tekigenda kuggwa kati tunoonya bwenkanya twagala amazima that's why nkuleeta wano gwe yabadde n'omusibe bembuuziza byonna obyogedde sikozeemu edit yenna olina ebisembayo akasembayo omuganda agamba nti ekijja omanyi kinyaga bitono embiro tezinyaga byenda bwe luggwayo n'owooyiwa otya bisigalamu ntanyikagwero kafumita abagenda wakufumitirawo mwejjiramu musajja munno ggulu oliri ali kunkumuka eyayambudde tata nnene ezo engero zonna ngezaako kuzirireetinga kubiri ku Hajji oba ne Hajjat kati gwe wayinza okuba ng'okuba Hajjat nnyo ng'otaddemu feeling oba ng'okuba Hajji nnyo naye ezo engero zonna zikuvvuunulire ki kyembadde ngezaako okukola ki musajja munno ggulu oliri ali kunkumuka bw'oba ogoba musajja munno olekamu agakola ki agakuzza ze bye byange mbagaliza mpozi ukiriza nange mpiseewo ayisawo nange ka YouTube channel nkayina bakayita Next Edition TV kakola bishi era kubeera ku nsonga zeekuusa ku nsonga bwe zityo current affairs ntalo z'amawanga bakayita batya Next Edition TV Next Edition TV ne ku mikutu emirala gyonna wonna ku Facebook wonna kasitoteekamu MC Mayor 8 MC Mayor 8 lake namba yange 8 MC Mayor 8 ku YouTube ku gondi ku TikTok ku Facebook n'awalla wonna oba onfuna kale tujanga kwaniriza ensonga zinabanga zitambulira ddala ojja oberenga omulungula ensonga ku channel 1 tubaza okubeera nti mbadde mutambula naffe ku mukutu guno gwa Megatron Media kula Megatron Media team muzere Megatron zaabaddewo tukomaddisizo endala nnyingi nnyo temuvaawo tukoma